Yeesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti ku kkaadi y'NRM era pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni olunaku olw'enkya agenda kutandika okunoonya akalulu mu disitulikiti y'e Oyam ne Pakwach. Bino bikakasiddwa ebyamawulire mu kibiina ky'NRM Emmanuel Dombo ng'asinziira era ng'abuulidde bannamawulire nga kampeyini za pulezidenti bwe zitambula obukwaku. Abantu b'Erango basanyufu era baalaze okwagala nga bajja bangi mu nkuŋŋaana ezakubiddwa okuva lwe twatandika Mulatal okutuuka e Kwania gye twamalira yonna n'otuuke gye twali abantu basanyufu. Dombo annyonnyodde nti Pulezidenti Museveni asobodde bulungi okuyega abalonzi era ng'agondera amateeka ag'ebyokulonda agassibwawo ng'ensonga lwaki tayinza kuyinza kuyisa bivvulu yonna gy'aba agenza okunoonya akalulu. Era mulabye yonna Museveni gy'atambulidde tatambudde na konvoyi okuggyako eyo emuweebwa nga pulezidenti w'eggwanga. N'ababooda baagala okumukuuma bamukumira wali ku kifo nga n'atera okutuuka ne balyoka bamwegattako. Ategeeza nga abantu b'Erango bwe bakkiriza okuwagira Pulezidenti Museveni n'asaba abalonzi okwewala abanoonyamu akalulu nga basuubiza entinda awatali migga. Abaleese omuzannyo mu by'obufuzi nga batandika okusuubiza ebitasuubizika. Toyinza kugamba nti bw'onoojja ogenda kuweera PDM abantu gye befuniramu kye bagulira magala eddiba. Abalonzi bennyini bagenda kusaanyaawo ababyanabyabufuzi abo ab'obulimba abatamanyi bantu bye baagala. Retired Major Wikipola nga yakulembeddemu okukunga banna NRM Erango agambye nti mumativu nti ku luno Pulezidenti Museveni wakuwangulira waggulu mu kitundu ekyo nga kino kyeyolekera kubamu ku oludda olwabula gavumenti okuli aba UPC n'abalala abasazeewo beegatte banoonyeze Pulezidenti Museveni akalulu. That we picked up, President was welcome, spear was given, shield was given, turn up has been good. No skirmishes. Joseph Sewava asabye aboludda olwabula gavumenti mu bitundu ebirala okuyigira ku Erango baagire Pulezidenti Museveni. Twakatambula kano bwe twogera Pulezidenti Museveni ali mu 89 kati. Buganda tubasaba mwebeerere munammwe mulonde Yoweri Kaguta Museveni. Basekeredde abamu ku beesimbyewo abagenda babunyisa enjiri ey'okwagala okuggyawo enkola ya PDM. Oyagala kuggyawo PDM oleete ki? Twagala nnyo abakampeininga baleke okubuzaabuza abantu babuulire abantu alternatives. Bino bibeereddewo ng'amyuka ssentebe w'NRM bukiikakkono bw'eggwanga Amson Wabua asinkanye abakulembeze b'omu Acholi sub-region mu disitulikiti y'e Gulu n'abasaba okuteeka ku bbali enjawukana zonna ze balina bakuyegere Pulezidenti Museveni. So my brother and my sister, please, we want the NRM to win at all levels. Why do you want to give room to an opposition? Why do you want to give room to an independent? Bategeeza nga President Museveni mu Acholi akalulu bwali w'okukeeza olweyo. Issues that we have in Acholi sub-region, especially in Gulu district and Gulu city, most of them are positive. People are so excited about PDM. Olukiiko ono lwetabyemu ne ssaabawandiisi w'NRM Richard Todong abajjukiza nti Pulezidenti Museveni ku mulundi guno alina kuwangulira ku bitundu 85 ku 100. There is no national task force that has been created by the national chairman or by the party. All our efforts for the campaigns is going to be coordinated and run by the district leaders, sub-county leaders, parish leaders and village leaders of the party. Robina Nantali, Aida Nakazi ne Shamshari Nalujja ebakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.